haleluya balamusizaako mulinnya erisinga amanyako n'erya mukama waffe yesu kristo mwasuze mutya nebaza mukama olw'amakya amalungi nebaza mukama ku lw'omukyala n'omwami ali eyo nga wakedde dda kukola era nsaba katonda eyabukeseza nga oli mulamu akulabise omukisa era omukisa gugende naawe ogw'olunaku olwaleero katonda akumpeera omukisa nga bwayogera mu Deuteronomy 28:8 nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe buli alina kyokwatako kyosaako engalo ng'okola kakabe katono katya mukama akumpeera omukisa olabe omukisa mu ekyo naawe atannatandika kukola onoonya mulimu tonnagufuna weewaawo nga abantu bazzeemu okukola naawe mukama akumpeera omukisa okunoonya obulimu nakyo watandise dda okukola omulimu laba katonda nga kuwa omukisa era ng'awa omukisa emirimu gy'emikono gyo naawe ali eyo ng'olina ky'oyitamu lipooti embi mukama akuwa omukisa gwa mukama gukuggyeko zi lipooti ezo embi ku makya ga leero era kwe kusaba kwange buli muntu mukama amulabisa omukisa gwalina bizinensi zo nga bizinensi yo tekyalinamu kapito yaggwako newe wali otadde bizinensi bakubanja oluusi nerandyo lyagaana okuddamu okukkiriza okuggulawo mukama akulabisa omukisa yaba akyusa embeera akufunira kapito wakati mu mbeera eno gye tuyitamu katonda wali okutuyamba weewaawo tuyise mu mbeera ebadde enzibu ebisigadde nabyo tubikwase katonda kuba teri n'omu yali amanyi embeera eno naye mukama yali agimanyi era yatuyambye ne tugiyitamu. This is morning breakfast. Amakya ga leero nze n'olunyiriri luvudde mu Isaiah 54:13 ayina ey'oluganda Isaaya 5:4 olunyiriri olw'13 lugenda erife abazadde gwalina omwana alina abaana naawe agenda okuzaala enkya katonda akumpeera omukisa kubanga abaana byebirabo ebiva eri mukama katonda era abaana byebirabo mukama byatuwa ffe abali wano ku nsi wuliriza ate naawe oli mwana era oli kirabo kya katonda kubanga era omwana takula mu maaso g'abakadde be kati maaso ga katonda tuli baana naye n'abaana mukama baatuwa byebirabo ebiva eri ye okuyita muffe onyirugamba bwe ruti n'abaana bo baliyigirizibwa mukama semikoloni n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi abooluganda yesu yebasibwe njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo nga kale tugenda mu myezi almost 5 abaana bakomawo okuva ku masomero ne babateeka ewaka wali omaze n'okusasula ku ssente zo naye abaana tebakyasoma abaana naye tokyalina kyabbaliisa abaana kwegamba otunuulira embeera gy'oyitamu naawe n'ogamba mukama kiki kino naye bayibuli egambye nti n'abaana bo bonna baliyigirizibwa mukama weewaawo nga kati tebasoma era nga ne gavumenti zonna zajjawo okusoma naye abaana bo bagenda kuba n'amagezi gano genjogerako sigana amagezi ag'ensi bano abaana byebirabo ebiva eri mukama katonda byatuwa era abaana bo bagenda kuyigirizibwa mukama katonda agenda bayigiriza mu buli kimu ky'olowoozaako kye batasomye ne kye batalabye mu biro bino nga tebasoma nga bali waka abamu mulina abaana mweraliikira abamu n'abaana temuli nabo bagenda bakomyawo waka nga muli walala nga nabo bali wala mwali mwamanyira bakuumira ku masomero owaka babeerawo wiikisi 2 ne badda ku masomero kati emyezi gigino gigenda mu 5 abaana bali waka oli gy'oli weeraliikira ogamba abaana bali ku ki abaana bange bakyali seefu abaana balamu naye abaana bo bagenda kuyigirizibwa mukama bwe bamala okuyigirizibwa mukama n'emirembe gyabwe ginaabanga mingi giriba mingi abaana bagenda kukuumibwa mukama kati gwalina abaana ng'abaana be bakweraliikiriza toli nabo oluusi oli nabo nayo batunulako awo n'ogamba mukama nkoze ntya bano abaana kwegamba buli kimu kitunulyanga abaana olabira ddala ng'abaana gulinga omugugu gy'oli oba omwana kati ekyawandiikibwa kifudde eri mukama kigambye nti n'abaana bo bonna baliyigirizibwa mukama n'emirembe gy'abaana bo
giriba mingi. Gwalina abaana alina omwana naawe atanazaala agenda okufuna abaana, nkugambye abaana kyekirabo ekiva eri Mukama Katonda, bonna baweeyo eri Mukama. Todda mu kweraliikirya n'abaana nti abaana nabalekera gundi egindi, kale abaana oba tebali kuki, n'omukubira akasimu sikyamukubira, n'essimu yavaako kati sikyasobola kwogera naye. Weddira buddizi baana obateeke mu maaso ga Mukama, obawe Mukama. Omugeye Mukama gwe wampa abaana gundi ne gundi ne gundi, ate abaana be wampa byebirabo ebiva gy'oli n'obiwanse. Abaana abo mbawaayo gy'oli Mukama, bayigirize amagezi go, bakuume, emirembe gyabwe gibeere mingi, baleme mulabe saani bakozesa, baleme kugwako bibi, baleme kusomoozebwa, baleme kusiŋŋaana bibajja mu bibakyankalanya. Abaana baleme okunywa enjaga kuba abamu mweraliikirya abaana bali waka myezi 5 gigyo gigenda kongoka, abamu batandise okuyiga emize emibi, abamulowooza bagenda kwononekera waka, engeri gye batakyalina basomesa, n'abamu be babalekera tebatutteeyo buvunaanyizibwa, tebatutte buvunaanyizibwa. Kati bano abaana ebyo byonna okubyejjako gwe bakwase Mukama. Omugambe Mukama agamba nti n'abaana baffe baliyigirizibwa ggwe, baleme sitaani obayigiriza emyoyo emibi, obayigirizaamu empisa embi, obayingizaamu emyoyo gye, emyoyo gya sitaani mibi. Kati abaana bw'obateeka amaaso ga Mukama, saba essaalayo nti Mukama, abaana bano gwe wabampa, nkusaba obayigirize, nkusaba obakuume, nkusaba obataasa enkola z'omulabe sitaani zagenda atambuza okuyita mu baana abalala nga basisinkanye n'abange. Eyo essaala ejja kukola, kubanga Bayibuli esomesa ku luno olunyiri lwennyini naye gye lusemera nti n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Abaana ne bamala okuyigirizibwa Mukama, n'emirembe gyabwe giba mingi. Abaana bajja kuwangaala singa Mukama oba obamuwadde ne bayigirizibwa ye. Togenda bamuwanga bw'onogaaka mbatwale ku ssomero. Abaana mwabakwata abamu badde mubakuumira ku ssomero nga mulinga abagamba nti ku ssomero wali security esinga. Security eva eri Mukama. Abaana bakwase Mukama mu buli mbeera gye bayitamu, oba oli nabo oba toli nabo. Katonda agenda bakuuma, era n'okuyigirizibwa kwabwe kugenda kuva gye bali. Bagenda kwawula ekirungi ku kibi mu mbeera eno nga tebasoma, nga balina ne gurupu z'abaana balala ze bayitamu, ze batambula nazo. Abo be baana Mukama Katonda batuwa. Nkwegayiridde bazza eri Mukama. Obazaayo otya, baweeyo eri Mukama. Saba essaala ng'oyogera amannya nti ono abaana bange bano, ng'oyogera nti Emmanuel, gwalina Emmanuel nga Mukama mukuwa, gw'oba ofuga okutegeera kwe n'okumanya kwe n'entambula ze n'ebirowoozo bye. Katonda ow'ekisa omwana oyo muteeka mu maaso g'omwana oyo Emmanuel, gw'oba omukuuma, abeereko entiisa yo, omukono gwo gumubeereko, omubi sitaani tayimiryanga mu maaso ge, abalina ebirowoozo ebibi tebayimiryanga mu maaso ge. Omwana oyo ng'atambula gye simanyi, omuyise ku kkono, ababi obayise omuyise ku ddyo, ababi obayise ku kkono. Katonda nsaba obukuumi ku baana bano be wampa, ng'osimba essaala. Abaana siri nabo, nze ndi eno, abaana bali eri. Oluusi abaana oli nabo, naye kati okola kwazzeemu, okeera kunoonya kasente osobole okulaba ng'obaliisa, naye nawe w'obaleka osanga batambudde dda. Kati eyo gye batambulira weetaaga mukono gwa Katonda okubeera ku baana abo, so si gwe kuyaayaana wabalabyeko, baliwa bannaayo abaana n'oyogera ng'abaana bakulemye, kubanga abaana balalu nga balaluka bati. Abaana abalalu obawe eri Mukama, Mukama yatereeza abaana. Teri baana balalu, abaana bonna bambalwa bwambalwa myoyo mibi sitaani gy'ajja atambuza. Kati bw'obawaayo eri Mukama ng'omugamba Mukama, buli mwoyo mubi oguli mu mwana ono gumuveemu. Tekigaana na kumukwata ku mutwe mpola mpola n'omusabira ku ssaala eyo emuzaamu amaanyi n'amagezi. Bw'omugamba mwana gwe ogenda kuba muntu wa njawulo okusinga ku nze, ogenda kuba muntu wa njawulo. Ensi eno erina okwenyumirizaamu okusaba obe n'amagezi. Katonda agamba bw'ati ku ggwe ng'omuteerawo essaala. Omwana nga naye akiwulira, kati ne bw'ayimirira ku muntu akola ebibi ng'agamba mama yaŋŋambye ngenda kuba n'amagezi, ate omubi tayimirira mu maaso gange, Katonda ayinza okuba ye mubi. Omubi ageetusa kuba muntu nga sitaani yamukozesezza okuba omubi.
erinnya lya mukama lyebasibwe. Enjiri egezi. Teeka emikono mu bbanga tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza gwakoze amakya amalungi. Ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo gemaanyi. Abaana bo Mukama, abaana b'otuwa by'ebirabo ebiva gy'oli Mukama. Tuteeka abaana b'eggwanga lyaffe Uganda mu maaso go. Tuteeka abaana b'abaweereza bonna, abasumba, bapooso, abaweereza mu kanisa okuva kwasooka paka kwasemba waggulu, bonna abaana bo tubateeka mu maaso go. Abaana b'abaweereza bonna abali mu makanisa, abaana b'abasumba, abaana b'eggwanga lyaffe Uganda. Katonda ow'ekisa, muno mwe muli abakulembeze ab'enkya, mwe muli ababuulizi b'enjiri ab'enkya, mwe muli baprofeesa. Katonda ow'ekisa, weewaawo nga kati bali muki, bali eyo batudde, bali mu dediya. Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde basisinkane, obawe amagezi, obayigirize engeri gye basobola okubeera mu mbeera eno eya lockdown ng'amasomero gabwe tegannaba kuggulwawo. Obayigirize Mukama abaana bo, era obakuume, era tukowoola omukono gwo ogujjudde ekisa n'okusaasira. Omukono gwo gubeere ku baana b'eggwanga Uganda bonna gye bava paka gye bakoma. Obateekeko obukuumi. Abaana abo basisinkanye obukuumi bwe Mukama, batambulye mu kubeerawo okwo n'okutya gwe Katonda eyabatonda. Katonda ow'ekisa, abaana b'eggwanga Uganda obabuuse omulabe sitaani, obasisinkane Mukama, wakati obongere obulamu, obongere obukuumi, era obakuumire ddala. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Omunnazaaleesi. Abakyala n'abaami nga balina abaana baabwe naye ng'abaana baabwe tebalinabo, abamu balinnya nnyonyi bali ku mawanga, abaana babalekera abantu ab'enjawulo. Katonda ow'ekisa, ng'okola era ng'okuuma abaana nga by'ebirabo ebiva gye tuli, abaana abo bakuume wakati n'abantu ebalimu, obateekeko entiisa obutakola bubi ku baana abo ab'eggwanga, kubanga by'ebirabo by'Omukama bye watuwa, by'ebirabo Mukama bye twenyumirizaamu, by'ebirabo omukyala n'omwami ali ku ggwanga bye yeenyumirizaamu bye wamuwa, wakati ng'ali mu kusoomooza kwayitamu mu mawanga gye yagenda okukola, ng'ate n'ewaka abaana tebali sitede, tebali mu mbeera ennungi. Nkwegayidde byonna biyingiremu, oteekewo obukuumi, oteekewo Mukama amagezi. Yegwe Katonda agwa amagezi. Abaana b'eggwanga Uganda bonna bawa amagezi, babeeko amagezi Mukama, obakuume wakati mu mukono gwo, obayise mu kusoomoozebwa kuno kwe bayitamu ebiro bino. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ayagala okulokoka, teeka emikono mu bbanga, agamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okwewa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano gogere gaddemu nate. Mugambe nti ayi Yesu, amanya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'okusirana, ebitabo eby'endwadde. Ogawandiike mu kitabo eky'omukisa n'obulamu n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akumpeera omukisa, akunjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.